walabyeko ebintu Diamond byayogedde on social media byakututte bitya gwe? Byabadde bintu kyayogera nga musajja munne asijja kulimba search focus nzeeko nnyo olw'ensonga nange n'ebyange byenkwasaganya nange n'obuvunaanyizibwa bwange kati sobola kuddaawo nkiwulira naye sikiteekako nnyo attention mbu nkyogereko kino oba kiri nengera bibeerayo mu bulamu abakazi ebeerayo abakazi bwofuna erinnya ebeerayo abakusibako abaana ebeerayo akwesibako ng'ayagala omwana we abeere bulungi ebeerayo akwesibako ng'ayagala omwana we abeere successful webityo bibeeramu mu bulamu. Zari bino byateeka ku Snapchat byali bituufu nti yalinako olubuto ne luvaamu oba just content? Ebyo byali bituufu era sandi byogeddeko naye the fact that yabiteekayo byali bituufu. Like what happened exactly? Kyatuukawo era ajavayo yenga wali yenga siri muntu wakuddawo nnyonnyola ebyo kuba nali mbimanyi from way back naye saavayo byogerako era ye yabyogerako walifuna mubuuza ajja byogerako mmo. Kimanyi wali ogenda kufuuka taata already ndi naye era nkyayagala obbeera naye era inshallah nja bbeera obudde bukyaliyo ndi musajja azaala naye kunawabeera ku myaka 8 so nkyalina time ezaala oyagala zaala ebweru nkyalina time ezaala naye nabaana myaka 5 bameka nkyasobola ozaala kukyomanya nti era nja kikola. Omuntu yandiyagadde okumanya enkolaganayo ne Rickman eryetya mweronze kubanga muyinza okuba mulina obutakkaanya oba professional just ng'enazannya omuzannyo. Omuzannyo guno kiba professional toba na butakkaanya na muntu wabula buli omuntu ne mu ring gye muzannya mu mbanga balina obutakkaanya kubanga otagenda kukuba kikonde luyi omusekere oba olina omuddiza naye engeri gye tweronzeemu nti nawangula fight yange naye nabaako fight gyawangula kati muba mulina okukwatagana kwagala butayagala okulaga mbu sikutya awangula oli nange jangu mpangule. naye ng'otusereeti tugendere straight ku nsonga maani mba n'ebinsumbwa bingi mbadde nkimanyi gundi gyeri naye nensimbula nti press gyeri naye nensimbula mu late era traffic we Kampala omumanyi kati nankeereesa naye nga wamanyi takeera maze nentuuka. owamanyi takeera ne Ricky abadde wano naye ng'atugamba owamanyi takeera ate nga yakedde kitegeeza yakedde munafu. naye atugamba muno gwe oyogera nnyo sinaabi kitolina maanyi kibadde wano era ffe tumanyi bagenda kukuba anjogera nnyo kuba nebirivingiramu mu kino ekintu ate buli lwensoma waliwo comments zensoma nga zimupika kati zinnyongera ekibuli mubuulira amazima kuba buli muntu aliyo ng'ayogera nnyo bawandiika zi comment bagenda beera disappointed kuba omusajja waabwe ngenda mukuba. fenno tubadde tumanyi watidde era nga tulowooza ne match yavudde nayo. Training gye nkola sisobola kutya bantu benyinza okutya nawe wetaba Rickman babiri sisobola kutya era niye bamugattako Rickman omulala ne batuteeka mu ring nga ndi omu nga balimu babiri era bagenda bawangula. naye fe atugambye oyo Shakib ayogera nnyo mumulinde mu ring. naye ayogera nnyo naye ayogerera ku online wajja wendi nga asirika era kimanyi nga sena gyabadde ayogera nnyo si bwe kiri naye bwe nsena kakkana naye yewombeeka afuna empisa nga ndabye n'afukamira musajja tafukamira naye ngera yeegirako yekkakkanyamuuko bulwala bacyampuwe. so luli ebyakazoola mwali muzannyamu ebyakazoola ebyo nali njagala nayita abantu ab'enjawulo bangi abamu ku mukimanyi naye ne bajja nga beebuzaabuza kati ye n'avaayo n'agamba nze ndi ready okutandika kitu kino naawe abalala bajja kujamping bajja kukibuukira bajja kyagala yensonga lwaki waliyo fight ye n'olunaku lwe namuzannya yali mulwadde naye ne yeewaayo olw'okuba omusajja muvumu ajja abeeremu mu ring. naye nze nga bwe ndabamu abagamba akasajja akatono kanyumira mitala wa mugga era bwe kiri era omusajja wamunyumira mitala wa mugga nekitegeeza muno buli mutono aba agenda kusobola ate kisinziira ni abamunyomi. Shakib ki kyoyinza otugamba ekigenda otuukaawo mu ring? Kyenyinza obagamba ekigenda obeera mu ring eyo kusinza ku training gye nnina coach wange ne inspirational wange ngenda mukuba knockout. ngenda mukuba yeebake bamuggyemu engatto wayitewo essaawa nga nnamba nga tannaba kudda nkulu. Okay, tusubire madamu okujja okusupportinga oli yali yajja n'akubeeramu era madamu aba alina obbeerawo. tulaba
nga kyanjawulo kikyola kocho ono namutisse kuva South Africa exactly ekyamutikisizza nti ono Ugandan champion yazanyira Uganda ebikonde n'azanya n'agenda e Bulaya n'agiwangulira emidaali paka we yadda mirimu gyegerera gy'okunoonya ssente kati we nagasegaseemu nga ndaba mba kooki y'omu kubajja okuntusa ku kyenjagala ne ngamba kaŋŋende South Africa musabajja neegatteko tutuukirize ekintu kye twagala okutuukiriza nnyo nti neogamba fight ebeerewo nkyanzi wangula kyensinga kyenyinza okugamba nti ziri rawundi 5 zitugenda ozannya nti rawundi ez'ettaano tezigenda kuggwako nga sinabakuba Rickman tegenda kubeera mbu ate bawanika ono ye ajja kuba akyebasenze nga bampanika ajagenda ozuuka ayagala okulwa n'aliwa nga byawedde dda ng'alina walala omulundi guno tumanye tugambe nti fight eno eri serious cause last time twalabanga balina ziheddige zemweteekako eryo tebigenda bbeeramu era ne ku fight yange ejjukira saayambala Kazola n'ayambala era ne kuno sigenda kwambala ne Rickman namugambye tayambala njagala bagikube njimukube kuba itagenda kukoona ku mutwe gwange naye buli ngenda mukuba awulire nga gwakubidde ekidde mu mutwe bambi tomutta ebigambo bagamba ayogere nnyo Wamanyi talya. Kakati awo tulinde lunaku luli. Omusajja bali navaayo nga results zikyusa ate nga gwo kubiddwa abafaanizi bo. Anti awo tulinde lunaku luli. Nkima tekisobola beerawo, tekigenda beerawo Rickman okumpangula. Tekisobola beerawo ekyo. Nkyogera kuba nekkiririzaamu. Shakib tukumanyi oli mwana wa ghetto. Omulamwa gwa fight eno. Specifically ki? Kati omulamwa gwa fight eno tuli mu kutumbula bikonde bya Uganda. Olw'ensonga fight zino tusibeera konze kana Rickman. Kubeerako abaana abalala ba professionals abatusinga n'ebikonde nti bwe tubeegattamu tufunayo abantu abakabi abali corporate abajja ne balaba ebikonde ebyo. So kiba kitumbula ebikonde bya Uganda beeyongera abantu okumanya nti ebikonde bino si muzannyo gw'abayaaye nange nsobola okujja n'engunyumira eyandigenze mu ndongo nkuba endongo oba Saturday eno kangende mu bikonde mbereko eyo. So n'ekirala ebikonde bino nze nganze Shakib situnulidde mu njagala funa bantu ssente. Ssente nga ezijja vaamu nja zikwatako either half nja kuvuga emmotoka yange ngende nga we nkola bulijjo kukozange era nja vuga emmotoka yange oba ngende ku mwala gwa park gwa gundi gwa Nakivubo mbasimbera ini bayuti babiri ebiri zigwewo nzire wange nzire ku byange. So tagiti yange si yambu njagala kifunamu nnyo. Tulindeyo match yo ne Diamond. Musajja oyo eno si firudiye ate n'ekirala nandigambye yandigijoyininze nti yeetaaga tukole ssente naye yagaggawala dda kati si oba soofuna obudde obugamba mbukangeneza nnyo omusajja ate n'ekirala yandikyagadde naye era nga ng'ayinza okugamba omusajja ono ayinza okwagala okukuba bya ddala ate ze mba ngenda kuba bya ddala oyinza okubisaamu oba obusungu era buli bwe ngenda mu ringi awo siba na muzannyo mba serious nsobola oseka nawe essaawa tukasatuuka wali noyambala giraavu n'ennyambala bibeera bya ddala mba sikyakumanyi ate we biggwa ntandikirawo okubuuza. Shakib, ebikonde ebigenda okubaawo naddala ku basajja b'oleeta abagagga awo wennyini mu bikonde wabaayo bayuuti abanyakula emiguwa gy'abanika security eri etya ebintu ebyo biwaayidde ebikonde byange ebyasembayo byali mu kifo kimu teri yaluuzinga ssimu nekiwawulidde kyabadde wa pasita Bugembe nti ne pasita Bugembe bamubyeko tiketi eno tekyaliyo teri yaluuzinga chain teri gwe bakuba yadde oluyi buli omu yavaawo ng'ali safe. Ekisooka bayuuti abo boolaba beebeereramu engeri gyekiri babeera bamanyi nnyo ebikonde bafuna discipline babeera disciplined tebakola mize gya kiyaaye bo bennyini beekolamu ttiimu ne bakuuma ne tugattako military tugattako poliisi ya city kati buli muntu avaawo ng'oli safe. Poliisi etandikira ku gundi wansi ku kkubo erisookera ddala paka wotuka waggulu wajja oli safe era ovaawo oli safe. Awo wennyini okomezaawo Yusufu Babu mu bikonde. Era Babu oyo amawulire gamupeetingira ekifaananyi ekyamabegako awo naye nganze omuntu interactinzeeko naye musajja mulungi talina buzibu ate guno muzannyo gwe. So kyakabi nnyo okubeera ng'ali ku pate ku bantu abagenda ozannya ku gundi eyo ku fight eyo kubanga abawagizi be bannyo babadde bamwagala omulaba ng'ali mu ring. Kale kochi twakulabako mu kibuga ng'ogoba abantu baali bakoze
bodduka amadaala mudduka mwekuba batuduka amadaala mu kibuga wakati awo wawulidde emboozi naye tewawulidde ntu kale mu kibuga luddawa kibuga gundi kulawundi kwe bazimba gundi wakula amadaala awo wawulidde bubi n'emboozi eyo yali bweti kale coach tukwaniriza mu ggwanga Uganda ogamba otya ndi bulungi nnyo nsanyuse nnyo kubanga mbasanze tubadde tusaba otulambululiremu omukulu Shakibu omuteeseteese otya gwe nga coach we Shakibu ye ali mu shape era nga mumulaba ebbanga fight yasembayo zanya tali mu shape ngera omulaba ali well trained ali ready for the fight era ali mu shape bulungi nnyo era nsabya abawagizi be bonna babeera ennaku z'omwezi nga 3 yeah.